Mwami Kinikalisa, the issue you have to address as mainstream. Eriwa. See, YouTubers, muina ku addressing ebintu bibiri, your quality of your content. Two, musoke mulwanyise government interference into broadcasting. Mukolera abantu. Mainstream media, munonya nnyo ba advertise okusinga okunonya content. Kati Mwami Kalisa mukyamu okugamba mbu we are encroaching on their kubalanzi baabwe. Nga netusasasula musolo. Government etuwachi aba YouTubers. Ate waliwo. Nemwe government mujiwo musolo kuba ebawa security infrastructures za YouTube channel. Government tezirinaamu yadde nati. Teri gwe bawereza sente za YouTube nga tezivuddeko musolo. Kati ayagala double tax. Ne data gwe tukozesa olwedde tuba tusasudde omusolo. Tu upload one video mubuulire sente mekaze tukozesa. Twabagamba mutusalire ku data abantu baberenga batulaba mwaga. Baagaana. Babuuzako mena bakyekumidde ku media. Omuweereza oyo Muzeeyi Masembe. Nkomyewo ne Dr. Kwefu. Wadde yangaano kigamba naye nze buli munsi nga nja mugamba. The mentor. Wanga munchipika nnyo naye nkomyewo ne mentor wange tutemete n'ensonga ezibadde zitambula mu ggwanga bingi ebadde bitambula bibana amasajja abamu benneegomba kyovula siwemula era wendukula ngo wemula nange nja kutandika osumulula kuba gwe yaŋŋamba tuyagala ku views abantu bangamba mbo bireeta views ne subscription anti nina owasa. Twagala tuuka gyowasa mukyala wo nga video zo seza batasobola yadde oziraba ngo oli omuyimbi gwe bagaba bazanye ennyimba ze ku mukolo gwe nga tebasobola nga tebalina wadde n'olumu lusobola kuleeta umugole wadde okukola ki kati webalesebo obulamu bwetyo walina okubaayo ku bantu ninako ne bensi nyinza okuba sirina bazadde naye nina mmwe abazadde tebategeeza bali bennyini abakuzaala naye nabo buli muntu alinayo ekika ekituufu nganda ze zotunda n'ogamanyi awo sijja kutuukawo kyekigenda mu maaso bitambula bita dokita wetuli mpola mpola tugobagana nabyo buuza ku bantu ndowooza dokita babuuzizaako mwebale kutugoberera mbakubiriza buli omu yagala nnyo eggwanga lyo ensonga nkulu oli mu Uganda yagala nnyo Buganda yagala buli omu n'eggwanga lyo lyagala nnyo then oyagala eddiini yo obulamu bujja kutambulira ebintu bibiri bikubeeremu nnyo ebisigadde bijja kugoberera bw'ona oyagala eggwanga lyo n'eddiini yo ojja kubeera muntu mulamu ate kasita obeera n'obuntu bulamu n'ebintu bikugoberera nkufuna ndowooza dokita tutandikire kuggwe kennyini regimu yammwe mwakimekinga mutya okukola dokita ng'omuntu wayogera Dr. Kwefu erinnya ly'amaanyi mu bantu naye ng'ate temwakola byesittaza kufuula linnya eryo kuba ly'amaanyi. Omanyi ebintu biri bibiri bifaanagana naye ng'ate bifaanagana mu bantu baffe naye ate nga byawukana. Biriwa na biriwa? A celebrity and a famous person. Nkufuna. Wano mu nnyinnyonnyola abantu balowooza bye bimu. Si bye bimu? Otyo? Kyobulaba omuntu asobola okujja n'asikola ebyekisirusiru. Waliwo omusajja wano muyita ttima lya sitaani kuba yajja erinnya lye liri opposite. Naye ku bye yakola erinnya lye nze tasobola kubeera nga erinnya lye liringa bwe lyali kati n'endizzamu opposite ttima lya sitaani. Ebintu bye yakola naye n'atulaga erinnya lye ndiviirayo ddala bulungi. Kati se balina waayita abantu bagala wuyo celebrity. Oba tofuuse celebrity. Oba tofuuse. Celebrity kiva mu kigambo celebrate. Okay. Mu Luganda kye tuyita okujaguza. Nkufuna. Nti Masembe yategese omukolo is going to celebrate. Okuweza ba subscribers bwe bati. You are celebrating ojaguza. Kakati gwe tuyita celebrity abantu baba kujaguza. Okola bintu abantu bye benyumirizaamu omuntu n'akulaba n'agamba wow. Okoze ekintu oyo mujaguza olwa kino na kino.
kati mulimu abantu nga bamanyi batutumu they are popular okufuna abo bangi nawe mula abamutu era bw'omusangaawo oba omumanyi ekituufu watutumu kubanga awemula akola byonna alina gasiya yenna okufuna abeera wa tutumu kati ffe kati olina okumanya wajja kukola ki wajja kukujaguza oba wajja kubeera watutumu ebibiri bino ngo before nga tonnajja olina osooka n'okyeteekamu n'omanya kikyoyagala okay kyobaa waliwo YouTube channels nga za tutumu naye nga bazirabira wano buli agirabira wano nazaala ze kanteke ku kikulu nekisoboka ng'era ku Sunday tutuddeko story y'amaanyi yatambudde kanjiteekeko nedda tekisoboka tebaziteeka ku screen tebabeera wano mu cover ne bukiripu bwe batemayo bw'obeera oscrollinga bwoti n'okagwako olina okusooka n'opoozinga kuba ekigambo ekisooka okwogerwa kiba kigenda buli omu alina okwekanga akwetoolodde akati kankuwa example Mr. Aina mu Red Pepper abantu baali bamumanyi naye nga teri yasobola musomeraawo bantu kumuwa kitiibwa kulakula Aina wali tosobola kikola ng'olina kubeera mu nkukutu nga bamusomera bamuteekanga mu daily monitor wakati okanya kulano gaye daily monitor woono ye nga munene nnyo mume wakati awo weewali geina okisegeera so kati YouTube channel zino olina okujja nti bwe wali ojja oyagala kubeera ki kati abantu abamu bo ne booli bagamba oddamu akugamba kimu kwefu ebyo ebyekisiru byebitambula ng'omanya kati oli mu advisinga muntu mukyamu ate osobola okulemera ku kyennyanja okiremerako kiyiga okubuuka tosobola kulemera ku kinyonyi kukiyigiriza kuwuga tekisoboka kakati olina okumanya kinyonyi kyennyanja bw'olemere ku nkoko enaabe obeera oliko ekizibu oba enaaba obeerako ekizibu kakati olina okumanya mulamu buno oyagala kubeera ki because even in the past in history there are very many people betumanyi ne betujaguzaayo be batono era ogenda okulira tugamba tujaguza twefumitiriza tujaguza fire bongole lutaaya bwe tutuuka ku Obote nosooka osirikirira bwoti kati awo ne wajjawo debate walina okubeerawo waliwo abamu nga balina debate yasooka n'akola ebimujaguzisa ate n'abiyiwamu amazzi wano n'ayonoona kati n'asigala nga waali is popular naye ebimujaguzisa tetubirabawo verses ebyamufuula ow'ettutumu nga mizaani tebalansi kakati kyekyo nti bw'oba ozze mu kamera muno ndaba abantu bangi baguddewo YouTube channels ekituufu purpose of a YouTube channel eriki because it's a medium, it's an avenue of information, it's an avenue of education, it's an avenue of entertainment. But waggulu wali ffenna tulina okubaayo n'ekigambo edutainment. Tulaba kwefunayo views azirina era tezenkana z'abali tekineetaagisa ate kusooka kumanya ebyo kanjigulewo nze nteekeko kati olina okumanya ntambulira mu bigere byani ebyabajaguzibwa kuba eno waggulu waggulu eno wabaayo akutta omumuli kati omumuli ogwo nga bw'ogamba nti omumuli gwange gutambulira mu bigere byani abaana bangi mbalaba nga bajja ate gye buva ne gye bwenkana olugendo lw'okujaguzibwa lulimu abantu batono tebaba bangi tebaba bangi kabeere mu music industry yaffe wano betujaguza si be bangi ennyo ekiryawo naye abatutumufu bangi bayitirivu nnyo naye bw'oddawo n'ogamba nti kati twagala kujaguza tutandika okusunsula tugambe nti music wo tumuteeke wali tuwuliremu bye tujaguzaamu tudde wali tuteeke personality yo eryetya kuba ennaku zino personality kati yevuga music kituufu music takyavuga personality
personality yo ng'omuntu yevuga music kabere bino content bwe tukola is your personality kati yevuga your content. What is your personality? Kati ogenda okumaliriza nga tebigatta kakati olina okutunula ntambulira mbigere byani kanze nga nze kuyimba kanze nga nzize because ini ekiteesaawo ekintu kyonna ekiriwa whatever you initiate okukifunamu it has to be solving a problem. Ekintu kyonna kyokola nga tekisolving a problem oba oli ku bibyo omanye ekyo oba noono naye yalaba anti kakati abasolving a problem z'ekisirusiru tebawangaala ate omu bw'abakulemberayo mwe abasigadde kizibu okukifunamu kuba n'oli ali waggulu gwe mulabirako tebamulaba kuba bamwetaaga bamulaba lwaki bamulaba kumwagala kati olina okusukka mu bulamu bw'ensi eno buli kyokola olina okusukka ku level y'abantu okuba nti bakyagala nodda kuba nti bakyetaaga they can't do minus it. Nkutegedde era kyovula ojja kusanga YouTube channel ng'ebeera ne views 1000 naye nga watch time baaba mulalamu nja kuwa example ya Dr. Sam Kazibu kizibu okumusanga alina views 5,000 bw'akikubye abiri 10,000 abeera mu gumu kitundu gumu kanaana ebiri kitundu naye watch time fa abamulaba tosobola kulaba Dr. Sam Kazibu tosobola mulabako dakiika 5 oba oyagala story ogimaleyo bulungi era abamulaba bonna bananjulira paka gye kasembera oba olina okubanga okalabi kati ogenda musinga views obikube 10,000 naye gwe bimanyi watch time we wamatalinga wali business awo oba bo babiri bakubyetaaga naye bino ogolina kuba views 10,000 naye nga buli muntu yakulabyeko eddakiika 2 lwakati sola kuliviiringa buli video ebeekozesa nezireeta wano omuntu n'otegeera mbu ze nalabye bugu nasanzeeko 20,000 naye balabye wali eri ojja kwesanga abantu abamu nga balina views naye nga tebalina kiddako gwe kyekyagaana n'ogaa layini eyo nengamba layini saatunya n'ekyo nze the reason why natandika ebintu bino I wanted to download myself kubaako wenteeka birowoozo byange kati bino bisigadde bijja buzzi nyongereza nti ofunyeyo owa sponsor najja n'alangirako ku channel n'ofunayo akuwaayo n'agamba bwe naaba nzikomawo mu December ngenda kuleeterayo perfume ogenda okulaba views ofunyeyo akanaana ofunyeyo ne weekanga naye nga bwe mba nkola content eimu yange era siddanga kawo neeraliikira ne ngamba bannange video eri mu 10,000 ngeegaanye terina kyebeegaanye ngekubye 5 byokka manya nti ebyo 5 yabadde waliwo someone out there kankubulireko olunaku abantu lwe balitandika okuvisualizinga audience bagenda tandika okukolayo ku bintu ebyamagezi nyina omuntu gwe nali ngamba yali omu kubakola show z'oku YouTube okwo sijja mwogera ne mugane wakolabo bali abo kyeboyiwo anti ngamba balina duo bangi batuula bangi ne mugane ebintu bye mwogera ebyo lwaki temutoloka ne musomako ko ne musukkawo nangamba afu tubere tutudde mu tuzi tubaamu tuba tunyumya abantu ne batulaba ne mugamba munyumya okimanyi nti mukuba views 2,000 okimanyi nti eyo hafu ya kisaawe kya Namboole mbakuteeraawo banyumizeemu bunyumiza so content ono gwe tukola has effects ripple effects kuba tulaba era abantu bangi betukyusiza mindset ngenda ku example omuntu omu yaŋŋamba yali mukyala yaŋŋamba abantu abaana abo bye boogera ku mitimbagano tebamanyi nti byonoona obulamu bw'abantu nti osobola okubeerawo n'okubira mukyalawo n'omugamba gye baleko anaade gambye ngenda kudda naye nfunyemu ddiiru wano nina omusajja atutwala kukwata content ejjinja yakudda enkya kaguddewo bugwi abaita kisuubira ebyo bigwawo buli lunaku nekubira ga muzeeyi oliwa waliwo omusajja wano kadiru we kali jangu
agaba kakadde buli atuuka ejjinja nuga kikwetagisa okuddeeka nga nzirayo kukola ki ne saati njigula mu kkubo bulungi kakati bw'omukubira aba akitegeera bw'ati n'ategeera bambi omwami waagenze kukola aba asikuloolinga bw'ati kyavaagwa ku mwana bino emu ku byolabirako omusajja omwenzi ekisooka kyekiriwa afuna pulogulaamu egwirawo obugwizi naga ngenze safaari nga gwe kyojja omala okugamba mukazi wo ti ogenze safaari jinja n'atandika ofumiitiriza kubanga muntu waawa ng'ayina pulogulaamu muntu mukulu bwe basuulako busuuzi pulogulaamu naye nakkiriza n'agenda nayo kakati ono gwe walese ewaka ono akiwulidde oli akinyumizza because alina we yakiraba kati gwe mukyala wo bamukuteredde mu fikisi bamaze olwo kino kyennyini eno kyayogedde kyewakakola ne genuine ogenze ku bizinensi ogenda okulaba ku status ogenda okuddamu okebera ku status ya mukazi wo men are dogs olwo men are equal some neweebuuza wamunyiiziza nogamba yi tekigenda maaso naye nga tuli bulungi ogenda okuddamu omuweereza message nga olaba akuleka ku blue tick tebitambula kati oli ye yakyogedde bw'oli musanga gamba ave bitubyogeramu bwogezi tetuba tunyumyamu bunyumya my friend buli kyokola ku mutimbagano tonyumya mbunyumya oyina omuntu agenda we have customers and consumers tetubigatta mwe temumanyi nti eno YouTube channel tekolera ba customer tekolera baliwa ba consumers customer ye muntu asobola okujja n'akusubulako n'agenda oyo customer wo n'abivaako ajja mu kumudaala gwo n'akusubulako n'agenda naye n'aguza abalala consumer yono end user end user w'ekintu kyonna ky'oba okoze nti sukaali oyo amusena n'amuteeka mu kyayi ye consumer customer asobola okuba consumer naye kati mbakuteredde mitendera kati mwe mulowooza mukolera ba customer mu bwongo bwaffe temumanyi nti buli muntu alaba vidiyo eno is consuming alina kyateeka mu mutwe kati abantu babissa mu nkola very many people are committing suicide because of YouTube videos abantu bafa tokimanyanga nako nti waliyo yali afudde era sikimanyi olwa vidiyo gye wateeka tomumanyi takumanyi naye yalaba vidiyo yo neyetta neyeewa obutwa neyeesala emisuwa yalaba vidiyo yo n'asazaamu omukolo olwa vidiyo omusajja bbaawe paka nakati tamanyanga lwaki baasazaamu omukolo naye omuntu yalaba vidiyo yo n'addira bbaawe n'amwambaza akagatto oba kaamutuuka oba tekaamutuuka tubiveeko ebyo kumba omusajja we yali alina kusooka asobola okuba nga bye bwayogera ku olwo byamutuuka naye nga yali musajja eyali echanged person ng'asazeewo tuseto byonna bye boogera bituufu abasajja asobola okuba nga yayenda yakola biki naye nga kati wamufunira nga is a changed person tulina kukola ki tulina kukissa mu mutwe nti even one of you matter nti oyo omu alabye omulese mu mbeera ki era gundi oyo yalinga akola ebintu bye nga binyuma ekituufu miki nga binyuma abamu nga biraafu entertaining nga wabaga vibe but singa otuulako olunaku lumu noyita n'okolayo research impact ya video za Mickey Sims funny eri abantu batamanyi osobola okusanga nga waliyo amakanga nga gaafa lw'ezo video I'm not saying tubikkirire ebibi but every time you are communicating olina okumanya wa wookoma n'okubalansinga opinion yo okubalansinga ntegeeza ki Basude yayimba oluyimba yagamba bali abakyala babbeeyi yali abakyala babbeeyi abakazi okwekolera nannyonnyola omukazi bwe yeekolera naye alina we yateeka disclaimer n'agamba sigambye nti oddeyo oti nkuule oli olumanyo wewu asobola okuba nga tali mu abo naye kyeyinziza okuga nti abasinga kakikola tulina okubalansinga ogundi zaffe nti kino kyenkuwa nti this is a general picture
waliwo abakikola waliwo abatakikola nti abasajja bali ku Mutaasa bakola bwe bati nesigambye bonna mulimu abamu nga ekimututte kukola kati nalabye waliwo omuwala eyaze n'agamba abasajja b'oku Mutaasa akuwa simanye essimu ne bajja kati mulimu abantu abakola ku Mutaasa so we need to balance. We need to know that people these days psychologically very weak. So gwakola video bye therapy. Oba tuganya okugamba mbunze mu kujja mawulire kwefo yankolera bulungi kantambire mu bigere bye. Abantu tebakyalina gundi ebyo tebakyabirina. Ebyaddala. Yajja buzina akola kintu kye naye buli omu ekintu ky'oba okoze kyo. Abantu bedda ne bwe yabanga nsobi bajja addressinganga in educative and a positive way. Nti kino kizze naye omuntu yesse. Tebakirete baki. Kyobula bagamba nga bakutema butemi ne bakuziika waawo. N'okwogerako tebakwogerako. Obutawa inspiration mulala. Kya bulijjo nange nsobola okwetuga. Neffe ebintu ebisinga tubifudde bya bulijjo onoba kukuba kati omuntu ajja kuguna agamba ngenda bakuba ngenda kubaloga nikifuuka kya bulijjo najja nakola live nga negwako yonanga abavumye buvumi andi obuntu nebulamu ne butambula but again sibanenya it goes back to bani abatukulembera we batuwagala kuba buli kye batagala tekitambula ekyo tuufu singa ebintu ebimu baali tebabyagala nga bakimanyi nti bijja abantu kumulamwa morale singa byakoma dda naawe batwagala musendera bikolebwa byo genda mbawalabo olabe balinamu obitandiko byogere ebyo wetunuzeemu awo obikubewo so we need to come back to our senses nga abantu tugiyita the country public wakati mwe abantu bebasinga okonsuminga mainstream mwazuwide zikubanduulu bagala musolo dakiulabye ekintu ekyo mwami Kinikalisa nga akyogera musolo batuli bubi mwami Kalisa alimba atya bajja kuba basobola okikola naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka olw'okuba tukolera mu Uganda infrastructures za YouTube channel government tezirinaamu yadde natti wadde akatini weekati yadde akatini infrastructures za YouTube tezirinaako. YouTube nga yeyina amateeka agaayo era bw'oba ogenda okukolerayo toteekayo tiini namba gyeri egwiba yaki kusasula musolo gwensi gende tebatusalako omusolo bulungi nnyo teri gwe baweereza sente za YouTube nga tezivuddeeko omusolo kati ayagala double taxation ne banka nayo jukire bakusalako wano ogenda ku tiini namba ne banka nayo nekusalako gwe baweereza kati ne data gwe tukozesa olwedde tuba tusasudde omusolo tu upload one video mubuulire sente meka ze tukozesa ozimayi dokita oyinza okukozesa emitwalo 2 okuuploadinga video emu kati ate video eyo toli sure mbwegenda egenda zikomyawo 2 ate si 2 gyokka kuba kwefu sikusanze mu kkubo na social netekamu airtime osasudde airtime osasudde omusolo ku airtime ne tukola program airtime oyo gubi n'osasula omusolo nojja ku venue we tugenda okushootingira nga sitambuza bigere bulungi nnyo amafuta n'osasula omusolo nojja ku data o uploading ekirala amasanyalaze tusasula omusolo ekirala bw'okwata akalango wano otugeze oyina muzeeyi printing company n'ogenda owa CNN akalango gavumenti edduka negenda ku CNN negamba nze gavumenti ya Uganda waliwo omuntu waffe eno yabawadde akalango eyo mutuwe ku musolo bakubuuza gwe mwami anti ffe tuli eno mu Uganda gavumenti ya Uganda tugoberera obulango obwaweereddwa kati YouTube is not a Ugandan project. Bali abannanyiniyo batujjako emisolo bulungi era sente zaffe nga bwe bali tulina zifuna si bwe tuzifuna era ogenda osanga ne otutandika okunoonyereza dola zeebaako omumereka waatusindikira sibetuuka wano oyinza okuba ku 360 ne bakulaga mbu ate ebbanka yeekuwadde ku 34 bulungi kati olwedde eri baba batukoze eki baba tukubye kati mwami Kalisa mukyamu okugamba mbu we are encroaching on their ku balanzi baabwe nga ne tusasasula musolo
kyampaka omulanzi okulangira ewakwefu. Si kyampaka naye bwe mubeera nga mukozesa infrastructures ezimu nti mwenna muri singa kibadde nti maduuka gonna gali mu kikuubo nga waliwo asasula omusolo omulala atasasula ekyo kikyamu. Neffe tusasula. Muba mwenna mutundira mu katale ke kamu, gavumenti ebawa obukuumi bwe bumu, ffe gavumenti etuwaaki aba YouTubers. Ate waliwo nemwe gavumenti mugiwa omusolo kuba ebawa security ku bizimbe byammwe, ebawa security ku bintu byammwe bye mukozesa. Ffe tuwaaki license mugijja eri ffe bali be batukulembera. Kitegeeza ne license tugijja waabwe bulungi. Kakati n'emitendera gy'otuukako okulaba ng'otandika osasulwa. Kakati bw'ononga nti okujjako ng'ongamba nti CNN buli agiwa akalangu ng'ava Uganda CNN ebeeko. Mwami Kinikalisa, the issue you have to address as mainstream eriwa si YouTubers muyina ku addressing ebintu bibiri. Ekisooka type content wammwe bwe muteeka ku mainstream ali atya, ali relevant ku balabi olwo abalanzi bagenda kudda. Kituufu. Because content si yagoberera advertiser. Nti advertiser yagoberera content. Ewali content omulungi advertiser wali yajjabuza automatically. Si content yagoberera nti olugula YouTube channel soka kunoonya ba advertiser. Obaterayo omulungi ne bamwekkaanya ne bagaa kati nsaanidde. Nemwe ba mainstream media munoonya nnyo ba advertiser okusinga okunoonya content. Kyosooka okukola kunoonya bulango. Kati mwatuuka ekiseera nga content gwe musmagolinga into advertising. Otuula ku TV ne bagamba program ya saawa namba nino maliza ngenda dakika 3 za bulango. Basukwa ne bakuzanyira dakika nga 10 bulango bakubawo bulango. Kati ogero maliza nga content advertiser omulabi buli lwajjako advertiser abatafunye. Kati musoke muddeyo mulabe your quality of your content. 2 musoke mulwanyise government interference into broadcasting. Mukolera abantu. Kuba nakyo kizibu. Nakyo kizibu. Ate bo tebakiraba. Bo basazeewo okunyigiriza ffe. Di government musoke mugigambe mwebenga mwetaaya mukolera abantu. Waliwo story abantu balaba story endala ku street ngane nawe n'oleta kirala okujja wali mu mawulire gammwe nga birala n'amalezi nga interview lwakingesako kansigale wano ku Facebook live nateekako data nasaako data n'abeera ku live olunaku lulamba n'alaba buli kyayagala. Kati owa advertiser kyava agamba omusajja alina ba viewers 300 bali ku live mumuwa obulango. So lwaki ba advertiser badduse wammwe siffe ambuffe tubagyeko obulango Kinikalisa oli mu kujjanjaba bulwadde bulala yamanya jjanjaba bulala kumbe bulala bwajjanjaba. So kuddeyo olabe nti omulwadde ki ekimuluma kyekituufu ayinamu AIDS. Ekibaluma kuffe ki kitegerekeka nti commercial abantu eri badduseeyo naye si commercial eyo kane audience yaddukayo edduseeyo lwaki kati bibalina okuaddressinga. So Mwami Kinikalisa and the team of main broadcasters, let's go back. Ogenda n'obuuza ba mainstream media basemba ddi okuba n'original content. Ngaga story nagirayo ku TikTok okwo mu deployinga amagye gamu nga bano ge ba deployinga. Kwefu nakulayo ku media weyogedde ensonga eri mbale njagala nkunoonyeeko omusasule ajje ayogere. Niyo omuntu ayagala kwefu nti olwokuba kati osobola okwogera ebintu abantu babiwulira akubira essimu nagamba twagala kukyazaako. Nosooka okubamu akafaananyi n'ogamba lunaku ki lwayagala nti njagala lwakutaano ekiro saawa 5 lwakwagala okukyaze. Kale saawa zonna z'abaakuwadde ne bwe ziba ku makya n'okubamu akafaananyi n'ogamba ngenda kunoonya engoye nnyambale kuba ngenda ku TV. Eyo budget ya mitwalo 10. Yebe inokubeera bwaba mukazi nga yanaalabika ku TV emitwalo aga 3 akaviiri make up bikibe byonna kakati ateekemu emmotoka
Bwekibaye okukyala ku TV omusajja weetaaga emitwalo 3 omukazi yeetaaga 5 byonna nga obikuŋŋaanyiza byonna ng'obikuŋŋaanyiza n'otuuka ku TV oti kati tukole ndi comfortable okutunula mu kamera omukazi 5 gaba gagudde omusajja 3 kati abo njogera ku minimum abagamba nti awamala because TV is visual bantu balina okulaba nga weegombesa baleme gamba ne mama omugenyi gwe baatuleetedde ebiviiri nga tategeerekeka kati TV tesobola zikuteekamu TV kyegendo zikuba kyava omuntu abeera ku YouTube naga akantuule wano neeteekemu zinajja ba YouTubers kalina okusasula basasula ssebo abagenyi ekituufu mwe bali abagenyi abo bwe mulaba ab'olutentezi basasulwa n'agamba ompa mmeka okujja n'agamba nja kuwaayo 10 kazi bwe tujja kuwaayo amafuta n'amanyazize naye gwe oyagala gye kati ebyo byonna byonna ezo dynamics mwe temunazimanyi abaana bateekamu n'agenda akima SB4 olaba ezo stories zakola gwe bagambye tateekamu ssente ate kati ava wano paka jjinja nassaamu ssente n'agikima ne media house wano omwana bw'agigamba nti alidde mu requisition agenda jjinja bamugamba eyo story tetugyetaaga erimu ssente nnyingi jagazaaki eyo ogenda kwesa mmeka bagenda okulaba ye trendinga ate bagamba akasajja so ekizibu si ba YouTubers twabagamba mutusalire ku data abantu babeere nga batulaba baagaana ate bayongeza bwongeza bona ogenda mu views abantu abasinga otulaba buli mu YouTubers ogenda wali oyina woolabira abakulaba erujja agenda okulaba nga batulaba okusinga tebali wano si Uganda bali mu ddungu bali America bali Bulaaya olw'ensonga bo data baamusaali wansi bali Bulaaya ati ogenda kusolooza ku bali e Bulaaya ogenda tandika oti ng'ate ssente ze bampereza ate nazo waba bazitemye ddaho dda batusala omusalo kuba tini namba yokka that is unfair kini kalisa that's aterezemu ne boina mwenanga mukulembera menyi kakuru konna nga mukulemberezemu babaseredde mu katale kubo muliyombeseza bwerere oba batuyite tubannyonnyole babimanyi kalisa abimanyi because ayina emikutu egyeja online naye jjajjamu akasente kitegeeza system naye agimanyi kakati jasita we yagala tunyigiriza awo wenkubuliza dokita mbuba bano abaagala otunyigiriza wetutunuulira kampeyini ezibaddewo byonna ebibadde bigenda mu maaso babitaddewo mu butuufu bwabyo tebalina kye bataddewo actually government yali baddereka YouTube zino kuba zibyambyeko okukendeeza ku unemployment ebyaddala TV zonna eziriwo mu Uganda tulina TV mmeka eziri serious ziwere 10 tetuzogera manya naye nga ziyinza okuba ziringa ove Mengo n'ogenda ku Serena n'ogenda e Naggulu n'oyingira Industrialia oddawo ewalala ziweddeyo ezivaako adi zezo nnya kati abaana abato abafuutuka mu media school zibali bameka bonna mugera bawe omwaka milioni esobola okumwera bafuluma bangi naye ate temusobola ba accommodating abba wa mirimu ate ne mubawadde emirimu wano we bali omwana n'apimamu n'agambe avudde ewaka nno kati akuzi yeepangisizza alina okukozesa transport alina okwerabirira alina okwambala babateerawo ate kyaliyo TV ntono kati ezambaza abantu gwolina okweyambaza olina okunoonya abakwambaza ne mukola swap kati ogenda omaliriza nga wano toyinaawo n'omalawo emyaka kyova onoonya passport yo n'obomba kyekiviirako okugamba mbu kati oyo mwana malaaya olw'ensonga alina life gye mwamuteekamu gye mwagala abeeremu era abaana naddala abawala bakola ku TV n'omala obassa ku gavumenti kyeyita lifestyle auditing embooka evuga n'omugamba omusaala gwo versus emmotoka gy'ovuga ne apartment mw'osula nga tebibalansinga luzira emyaka aga so gavumenti ba YouTubers baleke tobanyeganako unemployment YouTube egezezaako because mwe byabalema anti kuba tutunuulira ne media house doctor mbu banoonya balina numbers tebakyanoonya bitabo kati numbers ogenda zijjawa temukyayagala kuguroominga
kati muno mwencroaching ate ku bantu bali olwedda abali eno so kati mpulira nga mmwe abeeruma engalo n'abali mu kujjanjaba obulwadde ate nga si bwe bubaluma. Nuupu yavayo neekola line musululu moja nga ku mazaalibwa ga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yali surprise era ne bavaayo bagabula yali mu line eyo wakwatibwa paka Luzira era bangi babakwata ne bakyanoonya bangi naye ate NRM nagirabye yo naye goze ng'era n'ennyimba ze bayimba balinga bakava ku mucaka omwogezi w'amagye yagambye ekyo tekirina buzibu. Omwogezi w'amagye yabadde Mmengo wabaddeko owa poliisi n'ow'amagye waliwo akantu wano oba nakatadde ludda waba naye osaasira aboogezi b'ebitongole ebyo otya obasaasira busaasizi n'otaba commentingako because ezo videos ndoza nze omu ku baasooka oziraba nga kijje zitandika trendinga but ffenna tumanyi ki ekigenda mu maaso era twayongedde kwejjerera abaali bagamba nti abantu be baasiba ebyo ebintu babasibira bwereere babasibira just kugamba nti kukendeeza ku speedi bavuganya gavumenti kwe baddukira otyo era nawulirawo abalinga babanenya mmwe muli mu gavumenti mukola mutya dduyiro lererere ogamba bali ekibasibya si dduyiro ezo parade zikolebwanga but ekibasibya because kuba tufunye abantu bangi abambadde ebyambalo by'amagye kutandikira ku bayimbi genda ku bandu lumwenda waliwo n'abamu abakwatira ddala emmundu so I'm very proud of those people who are in jail for Shebaita illegal drill, yali birthday ya Bobby Wine. I pray for them. History will judge them right. Okay. Bona umwana oyo Doreen Kaija. Mwana oyo mumanyi nnyo. So I'm proud whoever is on that file. Ba blood. Tebagwamu maanyi. Mugwamu maanyi. Bintu betuliko bya double standards kusaaga mu busaazi kyobulaba abo tebasobola bakwatako tulina abantu bangi wanembalala bakuba abantu emiggo nga bali mu mijozi gya NRM omupoliisi akugamba tebawawaabirangako mujje muwaabe tulabe ekiddako. So that's the political environment. It's very dirty, but whoever is in support of it better not ensigo gye musiga, you are just laying fertile grounds for revenge, fertile grounds for hatred. Nze ninamu n'ekirowoozo nti ababitongole ebikuumaddembe bawagira opposition batya ebintu bye bakola tebinyweza gavumenti byongera gikyaya abantu kwe kusanga patrol ng'etomedde owa booda n'amugamba kati n'amukuba sipule ebyo byonna nze ndowooza baagala bantu beegugunga era bakabanyiiga nnyo buli bye bakola abantu ne bateegugunga. Naye owa poliisi yagambye bo mu poliisi temuli mu sipule era tebabamanyi abo abaabikubye. Nkyevudde gamba nti bawagira opposition. No banyigiriziddwa nnyo. Kati alabika baagala tukuba tugende ku nguudo kye baagala. Because olina presidential candidate ng'alina okuba campaign ekayunga. Kati gw'oyagala abantu abagenda ku campaign bave mu ggulu batonye butonya we bati betereporting tekisoboka nti oli azibirire tutera okulaba firimu z'abasamulaayi n'abulawo n'atuka emakindi n'abbulukukira emakindi. They have to walk kituufu ng'abeNRM we batambula. So kati kiba kya buwumbatuutu era history wetuli omanyi kati omuntu gw'otasobola mu bikonde osigala kumukolimira tubakolimira bukolimizi twasigala bakolimira de bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye gwe kamunye wali olabye ewa we balina nti ino ziziri kamunye emitwalo 2 olabeemu naye gwe tolabayo enkoko emitwalo 2 naye ng'ate enkoko bazirya buli lunaku naye gwe yazikendera so ebikolimo by'enkoko bitta kamunye naye tetumanya wa kuba tetulabangako mirambo gyayo naye tusobola olaba nti ntono others zaali badde nnyingi kuba teryazirya twali badde tuziraba mu bbanga awo nga mpitirivu kakati ebikolimo by'enkoko kamunye efa bizitta
era nga Bible bwegamba nti omuntu omugezi alekera abaana be alekera obusika abaana b'abaana be. Mu busika mulimu ebintu bingi. Tata waso okubanga teyakulekera bizimbe ninga yakulekera erinnya. Gusodi ina oganze mutabani wa Masembe. Era no yimirira oti nibagamba wow mutabani wa Masembe bambi yakulekera erinnya so diri yako so ditandikirako so no lyewolerako abamu tata akulekera erinnya n'emikisa ngati yakulekera bizimbe naye nga bagamba tata we yamugamba mukisa gube nayo bantu bosanga mu kibuga ng'ebintu bitambula nkufuna. The opposite is true. Omuntu omusiru alekera ebisirani abaana b'abaana be. Waliwo abantu nga batambulira ku bisirani byaba kitaabwe. Nkufuna. Abantu bwe baana bakyusa n'amannya nga tasobola kweyita linnya lya jjajjaawe. Kakati ebikolimo byaffe bibakwata ebitabakwata bijja kukwata abaana bammwe. Kanya kwa lima. Kuba newe bibakwata tetumanya nti bibakutte engeri gye tutabeera gye mubeera. Kituufu. Naye era tusobola okumanya tugamba ebyabakutte. Bo bano bo bakoze kituufu. Ndaliwa. Baba parade. Kubana Bible nga tebabanoonya ebyobikolimo binaabakwata. Anti ze nkubuzizza kamunye goziraba. Ndaba emu bbiri. Naye ate zizaala buli lunaku. Zizaala naye gozirabawo. Ninga ebintu byetwetaaga bintu bitono. Ebyetusaba bitono. Basobola otuula ku mmeeza ne tuteesa. Tetwetaaga tuula ku mmeeza babimanyi bye twagala. Bitono nnyo. Twetaaga Africa yeetaaga ekintu eki. Kiriwa? We just have to answer the political questions. America nemala eyingiramu obukulembeze nga bwe tulina era nabo bagwa. Kituufu. Just kati kasita mumanya engeri y'obukulembeze gye butambulamu ebisigadde byangu. Bitambula byokka. Ye buva mu mikono gyono ne budda mu gyono bisigadde byangu. Wakati sente nyingi nnyo ze tumalira mu bintu ebitatugasa mu ngeri y'okwenywereza mu buyinza. Ninga zisobola okukola ebintu ebirala. Sente zonna ze batadde mu buno obululu ze bagabira Simagondi bamuwadde akawumbi gundi bamuwadde meka. Ezo gwe nomala okwata bukwasa obuwumbi butaano. Bwe bateekamu ebyekisirusiru Smart Federation biki. N'obuyingiza mu malwaliro. Ng'omanyi kisobola okubaawo. Gatereera. Jasno ga tugenda kuva malwaliro agabi ekyotera nga tujja tudda Kampala. Obuwumbi obwo. Omalirizo ina kyokoze. So we just need to answer that one question, the political question. Bwe tumala ogyansalinga bino ebisigadde bisobola okutambula. Talina ba advisor basobola mugamba gwe byoyogerere. Ngani. Tobamanyi list ye gyalina. Museveni teetaaga ba advisor. Yomu ku bantu nga ba advisor bali awo bakireerese balereeta buleerese balina linnya. Balina linnya teetaaga because tebalina kye bamusinga kumanya. Tebalina kye bamusinga kumanya. Nkufunye. Ku myaka gy'abaddewo n'ebintu byayogera bw'oba omuwuliriza. Buli kimu akimanyi. Just ayagala bwagazi kissa mu nkola. Yeefuula atabiraba. Abiraba buli kimu akiraba naye tayagala bwagazi. Kati mu bumpimpi asooka atuweemu. Tayagala bwagazi bisa. Adde wakitula. Abimanyi buli kimu. Atuule. Abimanyi ekimu ekyokukola amalwaliro agamanyi masomero agamanyi because Museveni bw'omuwuliriza ng'ayogera is a very knowledgeable and person. Naye yayagala atuteekemu eyo embeera. Awo watwagala. Nga twewemula nga tusabiriza awo nga teriyo mugagga. Ayagala abeere nga buli kaseera bambi mpa. Goleza tulinayo wano abagagga e Kampala. Tulina abagagga. Ebizimbe biri mu kibuga balimu abagagga. Abantu be tulina bali bulungi. Bayina buyinza bali connected ku bayina buyinza. Ne buli muntu wano nomala ogamba nti gwe nanyini bizimbe bye oli mugagga kale tandika okwogera ku bizibu ebiruma abantu. Mu wiiki ezo ojja kulaba nga talina ekintu ekimu. Ekizimbe bamugaa si kike. Mu wiiki ezo bonna bali mu Kampala njo bulaba walabye buli asembera musima abatukoledde sako biki nga bawa pikipiki. Kati gwe bawadde pikipiki mwezo sako muyita mugagga. Ekyamuweesezza because kati yali connected ku balina obuyinza. Era waagambira nti Kyagulanyi oye pikipiki yawe nga bagino. Nga bamugaa mukulu. Kakitegeeza toba mugagga. Obugagga eba system. Eba system yoba wateekawo. Nfunye. Nga bw'olaba Elon Musk. Elon Musk ali mu system y'obugagga nti oba Trump wali oba taliiwo ye mugagga. Ye mugagga. Era ne bwabeera mu government ya Trump aba mugagga. Ne bayomba ne Trump n'avaayo era
Elon Musk asigala mugagga kuba yagaggawalira mu system tiyagaggawalira kubeera connected to power. Nga nkuta Dokita omugagga tayikuni w'ekibuga Kampala Masaka basuse bangamba gunda yakitadde ku mbata agitunda Tavani Kiki Rwasa olunaku lw'eggulo yabadde Makindye milioni 21 ezimubanjibwa naye amawulire gagamba amubanja atunda mbizi. Abanja Rwasa omanyi kati tugenda tuva nnyo ku mulamwa. Abanja Rwasa tokulembeza kintu kya mbizi, kulembeza obanja ssente tewamuwola bifi. Obanja ssente weesibe ku ssente zo. Bino ebyanze ntunda mbizi era bajja na mu bbuca tobiggumiza nnyo, toli mu kumubanja bifi. Busereze yazijja ku bbuca. Gamba nti yajja mu bbuca ne muwa ssente zange. Kye twetaaga bukakafu bwa kubaawo na ssente zaakuwanyisiganya mikono. Kati kino kyoliko ekyokuswaza, oli mu kuswaza ddiini. Bw'oba ogoba omubbi, gwe gamba omubbi wuuyo, togamba omusiraamu omubbi wuuyo. Gamba kimu omubbi wuuyo. Tugamba omukatoliki omubbi wuuyo. Oba oli mu kuswaza ddiini? Oba ku kyokubanja? Eddiini si yeekubbye. Muntu omu. Lugamba Rwasa namuwola ssente zange yajja mu bbuca yange. Nanneewolako ssente era obukakafu bwe buno. Segede. But on the other side, Rwasa ng'omuntu obulamu bwamu, Rwasa mukwano gwange nnyo. Bwe njogera ku bantu abadde ne ssente wano ne bayamba abantu mu mbeera ennungi, Rwasa y'omu. Rwasa kwali? Rwasa kwali. Nkufuna. We yabeerera ne ssente yalina ebintu bingi bye yalinga akola nga si byakweraga. Rwasa yalina zaadiweya. Kituufu. Era abantu bangi baataawa nkalu nenga akuwola seminti n'osasula mpola. Era bangi abazimba amayumba. Ne kampuni y'emikolo. Yalina ne kampuni, yalina ebintu bingi. Nga bw'aba takwokeza nkalu nga Rwasa omanye emirimu gye gyakola. Lwaki logenda n'oggyayo akaseminti n'ogenda kusasula. Ogenda ku kifo kye n'otegekerawo. Rwasa was an asset mu industry yaffe. Lunaku ki Rwasa lwatandika okubwa? Bintu byamutabukako butabusi, bintu bya mukwano. Mukwano ogwo gwamutabula nnyo era ebizibu bye byonna byatandikirawo ku mukwano. Kitegeeza ye yakyereetera. Mukwano gwe gwamutabukako and simanyi mu mutima gwe yagaana okwakiseputinga n'akola bingi. Era oluyimba olunnyonnyola Rwasa baluyita kalenda y'omukwano lwa Paulo Kafeero. Tulunoonyeko? Kalenda y'omukwano bw'ekoma bantu bakolerawo ensobi nnyingi nnyo ng'ekibuuzo ky'obukyawe acyanukula bubi. Kati Rwasa yali yanukula bubi ekibuuzo ky'obukyawe. Bwe yakyanukula obubi, Paulo Kafeero agamba bangi afunawo ogwaganza owa supiidi okulumya. Omulala agwa ku bya bugagga waka n'ayonoona. Omulala n'atunda akulage nga bwali obulungi. So Rwasa ekibuuzo ky'obukyawe yakyanukula bubi. Na bwe bizibu kati bye tulimu essaawa zino. Rwasa Yesu ye yakyereetera okubeera nga ng'oggyeko gamba omukwano gwamusinga amaanyi ne gumukyankanya. Naye nnyini omuntu yagaana okuteekawo ebisobola okumuyimirizawo mu kaseera kano. Yabirina. Rwasa yalina ebintu eby'obugagga. He had assets. Rwasa. Yabirina. Naye wano mu kwagala okukakasa wano bintu bingi ebyatambula awo. Ebyagenda mamotoka biki. So Rwasa tulina kumuyigirako buyigizi nti oba ofunyeemu obuzibu byonna mu mukwano accept. Ogambe nti kati ekyo kigenze. Nkufuna. Kati kansooke consolidating ebyennina obulamu butambule. Ne kati bino bw'okola emikolo eno bw'okakasa abantu bw'ogaba eno ssente bw'okola ki ogenda okumaliriza ng'ozzeeyo ku ki? Ku zero. So Rwasa awo wewaava obuzibu and I pray he comes to terms with it. Asooka aleyinga ello obutono bisigaddewo. Bano abantu baagala okukakasa tebakakasibwa. Ebyaddala? Bantu bangi abagezezzaako bakakasa. Ne bamaliriza? Nga kiganye. So mukadde wange Rwasa oli boyi wange.
bobo inawo obusente obutono bonna bukwate butiribiri akirize tokakasa abantu baveeko ate ne kana akantu kaleke va mu kamera abantu besonyiwe akantu nako kazibu ku side endala bizibu kamuletedde ebizibu anti bamubuuza mbu wae waddawa bajja abannyonnyole bantu bangi abaliyeyo nga bagagga naye nga basirise so sirika okole ebintu byo mukasirise omukwano gwesonyiwe n'abantu obaka kasaba baveeko baveeko kulamu butambule kitegeeza nga tetunnanenya balala bonna tulina soka kunenya ye Lwasa byonna yafuna abantu bangi abantu basente ze kati ate bwe bazibira wakati mu state of confusion awo mukwano gumutabuse abantu beyayambako abantu abafuna kuki bo baliwa mukana bali nati kati Lwasa bwaba yakuyamba esawa zino toyina ngeri gyoyinza kumuyambamu kubanga byetaaga binene okusinga gwe bwe yayamba kirigo okubeera mu dduuka ly'omuntu okubeerewo omuntu ng'alina obuwumbi nga 10 najja nakuwayo miliyoni 2 n'otandika business eba yakatambulako emyezi 6 omugagga ebintu byonna ne babisika nadda ku zero naye ng'ate essaawa zino okudda engulu yeetaaga obuwumbi nga 3 gwe mu kapito we miliyoni 5 oba tolina ogenda muyambira ekituufu era oba omuweerezayo zaakulya ate ng'ate ye akyalaga akyayagala kubeera eri mu bulamu buli kate n'abalala financial basobola obutamuyamba olw'ensonga nti obulamu bwayogereramu yakyayogerera mu bulamu mu bwabagagga nze nina ssente zange ezisobola okumbeezaawo alina abantu be oba naye emikwano yagikwata bubi nga y'omuntu Lwasa emikwano agirina naye bonna tebaagala kujja mu kamera olw'embeera gye yeeyisaamu anti n'abamu bamuddukako alina kigambe nti he has to come to terms Lwasa yali musajja wa kitiibwa ekituufu nnyo ng'akulembeye omu ku bali ku kusima abakadde b'ekkanisa yali musajja wa kitiibwa Lwasa aliko omukadde w'ekkanisa nga bamu ku bali mu kkanisa batuula mu maaso nga musajja yeebuuzibwako just ekibuuzo ky'obukyawe kyekimusumbuwa yakyanukula bubi Dr. Ndanga gwe akantu okesibyeko obwesi weewaava ebizibu byonna we yatandika okukolera emikolo emingi ate nga wali eri we babeera mu process era yaspendinga sente nnyingi mu mukwano kati bwe gwaggwawo n'ayagala okukakasa aguziddewo n'emmotoka wasizza ono akoze kino tunda kino okole kino tunda kino obaweeyo tunda kino ebintu ebigenda nga ne bitambula bingi nnyo kyovula mu ddiini yammwe simanyi n'eddiini Lwasa gye yajjamu batugamba musabiranga nnyo omuntu abadde omugagga sente ne zimuggwako nayavuwala kuba ye yaba amanyi obwavu gwe gwabusanzeemu tobumanyi kusinga ate ye obumanyiira kitegeeza Lwasa kuba nze namanyira okubaamu n'emitwalo gyange ebiri era n'obokke nembokke n'ogenda n'onoonya emmere yakanaana naye kati omuntu yamanyira okulya ku Serena omuntu yamanyira okuyingira mu woteeri n'agulira buli alimu omugamba kati tugende emakindi oli eyeegumu ekitundu aba tajja biwulira Lwasa tumuwa amagezi kyesaazi gwe nga gwe dokita awone let him heal anaawona atya nga bamwetoolodde yeetaaga kuwona mukwano awone wamala okuwona ave mu kamera abantu abeesonyiwe taddamu kwogera ku bulamu bwe taddamu because yes content creator naye nga gwola Lwasa akantu anaakaleka obutakagaba ng'ongambye gumu amagezi tongambye musalirawo muwadde magezi simusaliddeewo akkirize mu mutima mbu kino kyo kyagenda amalirize yeesonyiwa akantu kantu akeesonyiwe kati awo obulamu bwe bujja kuddamu busimbule naye lwaki omusajja ono yakikuliriza nnyo ekyembizi anti omanyi omuntu lwabanga akubanja obanga mufusoowaganye abantu abasinga olaba omukazi bwe musoowagana oza biki byasooka okukulangira mu bantu tomalaako naye osobola okipuluvinga atugenda kikakasooka banaakuteeka wali ku kitesikweyo okakase kati ye aba akuswazizza ekigendera kye kiba kyakuswaza kati ono agamba sente ne bwe zitajja tisite baswale buje yazijjamu n'ebiseera bwe mbadde manyi okujjako era dokita nga wogaye mbu mulimu omuntu omu era nga ayagala kuswala ebiseera Lwasa bwe bamuweeramu ssente ezo yali tanaba kujja eno mu busiraamu
ate n'embizi sente ziba mu saturation ziva mirimu egy'enjawulo nnyo. tosobola kuŋŋamba nti muzeeyi Masembe nti gwe sente zazo osooka kubuuza zivaawa zigyewa tezijje ku kwefu n'okubira kwefu ozigyewa bonna zijja ku gundi ne kwefu naye n'ayogera gwe bazikuweera kyova nagambye engeri gy'atali nti teyamuwola bifi yamuwola nkalu tebyali bifi byali bikalu naye nembeera dokita bwe tuba tuli wa mikono ne tutuuka n'okwewola tulina kutuuka paka genda mu makooti kasitaba nga kasente ko lyalaba nga tekaze nze saagala mukugira kuba nti yawaabye bw'aba abangi awaabe milioni 21 n'owuwo ogumusingisa n'omuyambako kuliwa bw'aba mubanja mu kooti babeereyo Lwasa ye bw'aba kakasa nti tabanja ye nga tebamubanja naye aleete bujulizi tebammanyi saagala gusala just mbawadde magezi njuyi zombi bw'obanja weesibe ku sente zo z'obanja oli bw'aba tebamubanja naye aleete bujulizi tebammanyi saagala kufaanana n'oli online person ali mu kuwulumiriza smart baaleepinga tebaakola nga tolina bujulizi kuba yona yogera mbu baakinkola waali naye ate gwe agamba tebakimukola tewaliyo oli Masembe kusibudde badde ne Dr. Kwefu ndowooza Mungu mwebaza okunsanza abantu nga gwe sebo naye mwebaza okunsanza abantu nga gwe kuba nsobola okukola ekintu n'ongamba bwano nno ova ku mulamwa nange nze toŋŋamba naye teeka Lwasa baamugambanga kawono liri paziku yayogedde mbwe waayi guno gwaggwa kano ka wiiki ejja abaamwetooloola nga bamuwa kapapula kati eno wiini eno odi kyoba omanya eggwe guggwa kati dokita tuyinza okubeera wano nga ne Lwasa we yazibakira abaali mugambye naye wogula wali oteekawo ka bizinesi Lwasa ate biri ani yali abimugambye ebyasooka ebyobugagga bye yalina gakuweebwa munno ebyasooka yalina obugagga bwe kiri nti bakusanga olwedde psychological otandise okunyegenya kyebaba bakuyingiza mu kati goyina kusooka kuguma oba ne mawo nayo bali baagala kama anti bo bakama komuwa audio obupapula bakamaye bye kwefu tebasobola kujja ne bakuwa kapapula tebasobola bakamaye bye odisebo bazikuwa nze kati nze wali osanze kampa kapapula sikulabangako sirina mikwano gyange tebaliimu gye bali ababusiba bwe bali baboyi bange ate nnyo nga odi agikuwa akasibirawo ku ssimu n'akasibira wali eri nga mulaba nagambe eno shuwa wini n'omugaa tewali buzibu nezo omupiira njiwangule nti eno shuwa maani yaseno wetutunuulira analysis bagikuba nnya n'omugaa tewali buzibu gwe siba kapapulako tewaliwo abagagga balina mikwano gyabwe abanywa ne baggwa eri gye bali naye gwe wali obasanzeeko nga banywa bagudde eri ne kasita okwata leerwe n'oyeba nga waliwo psychological ekikusumbuwa buli muntu asobola okupenetratingamu n'akukozesa by'ayagala mashallah nsaba Allah akkirize Dr. Kwefu omundi lwenziramu okusanga program gye twayogerako gye tuba tukola music kyekigenda mu maaso kadongo kamu mbu yagwira ddala kadongo kamu w'amaanyi wetutunuulira dokita tagwangako ebimu byenjagala twogeremu eyo topiki bu dokita yetutunuulira music waaba abasajja weewaawo wayinza okuba abamu tulina bye twekwasa ffe abavubuka mbu owulira oluyimba gundi weeruti lwali luwemula naye ng'osobola n'oluwulira n'abaana bo omwana n'atafunamu kigambo n'eki kyawulira kiwemula kyawulira kyesittasa naye kati ennaku zino ensangi babikubawo bukubi oba tebalina ssente rigimu y'abasajja gwoba osinga okugoberera ennyo kuba nkumanyi bo baakimeekinga batya okufuuka ab'amaanyi naye nga tebabikubawo bye binaba ebyolutulo oluddirira mashallah badde ne jingiwo ku kamera tusisinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba